Kano k'abasajja bonna abatayagala kulabirira baana. Abasajja abadduka obuvunaanyizibwa bwabwe. Abasajja abasuulira abakazi abaana. Era kyekimu akatambi kaneeno k'abakyala mwenna. Nga gwe okimanyi nti omusajja olwamala okufunisa olubuto nadduka igwe teweemenya. Era nga omusajja olwamala okuzaalamu nadduka teweemenya. Omusajja tayagala kuleeta buyambi bwa mwana tokaaba maziga gasangule. Omusajja wakunoonya nga katuli kampiso oliriddawa omwana mulwadde mwana talina kyakulya omwana talina ngoye bannange school fees leero talina ngatto omwana talina kiri omwana talina kino toddamu kukaaba. Eddagala liirino ekyenjawulo ekiriwo ate era ekikulu ekiriwo nti lituweereddwa musajja. Kati gwe wenna omukyala ng'ali eyo ng'ebintu byakusobako naye ng'entabo eva ku musajja. Gwe maama w'abaana igwe taata w'abaana toddamu kuzungana wantu wonna. Tuula akatambi kaneeno ke kagenda okuyigiriza ekyokukola. Omusajja oyo agenda kudda nga tomuyise. Agenda kusindikira ssente z'abaana bo nga tozzeemu kukaaba. Agenda kwegayirira ssente obeere ng'ozikwata nga yeegayirira bwegayirizi. Mukwano ndeese ssente z'abaana, mukwano ssente nziteekewa, bannange bebi abaana tebaasome, abaana tebaalye. Kasita omala okuwuliriza akatambi kano n'okategeera ebikugambiddwa n'obiteeka mu nkola, togenda kuddamu kuzungana n'abasajja, togenda kuddamu kukaaba azini, togenda kuddamu kwegayirira mpa ssente. Omwana wo omusajja nga yadduka tamanyi n'abaana kye baliko, ali eyo atudde ali mu bakazi balala azunga buzunzi. Gwe yakulekera abaana, oli Saudi Arabia otuuyana n'abaana, oli Jordan otuuyana n'abaana, obusente bwonna bw'okola olimu bulabirira mu baana. Mwannyinaze bw'omala okukola bino ssente zo z'oli mu kukola zisevinge ku akawunti yo olizitandika mu bizinesi. Yenze Sheila Adita nabagamba mbeerayo nnyo okunoonya obutambi bwebuti nga mu byonna ntegeeza ki njagala tweyambe tukole community yaffe twebeererewo. Ompulira bulungi twesomese byonna by'obadde tomanyi obiyigire wano, nange byesitamanyi mbiyigire ku mmwe nga weeyambisa comment section. Bw'oba omaze subscribinga kwata ku kade buli video yonna gye tuteekayo ekutuukeko, ate era si ekyo kyokka commenting nga tumanye endowooza yo. Osobola osharinga n'okuyita bannabala ne batwegattako. Jjukira nabagamba information is power, information is the key. Gw'atalina information simanyi ky'oliko wabula wano ku Sheila Adita page channel byonna mba mbiteekawo. Katugendeko mu katambi kaneeno akagenda okuwa obulamu bwo bukomewo. Katugende mu katambi ate tukomewo. Omusajja talabirira abaana, omusajja yansulira abaana, omusajja tayagala abaana bange, omusajja taweerera abaana. Imbikooye kankuwa eddagala n'ekikolere nabe tubistoping. Noonyeza eddagala lye bayita lulimi lumu, noonyeza akawulira, nteeraamu enjaga, nteeraamu ettaka ly'enkuyege ezizimbye mu ssanja oba mu ssubi. Sala abaana enjala zitabule mu ddagala eryo. Ngulira kiro y'ennyama y'embuzi ginteeraawo. Eddagala eryo n'enjala faayo obyokye bifuuke ensaano. Gwe omukyala gwe ŋŋamba weesale mu kugulu kwo okwa ddyo mu nteegateega, otabule omusaayi gwo mu nnyama eyo. Onfuna bulungi. Oddire w'omala okubitabula toteekamu butto, bisiike ennyama eyo nga bweri. Toteekamu butto, toyiwamu mazzi. Ddira eri ensaano gye wakoze giyiwe mu nnyama eyo gye watabuddemu omusaayi gwo. Nti ono lulimi lumu, kawagga gy'oli yonna yonna, tugeze omusajja gundi gy'oli yonna yonna, lulimi lumu. Nze naawe tulina okwogera ekigambo kimu ku nsonga y'abaana bano. Tulina okubeera omuntu omu. Onfuna bulungi. Eno njaga muwonge yonna yonna gy'oli, njagala oyagala abaana bo batamiire buyaga, nga tonnalya sooka olowooze ku baana, nga tonnanywa sooka olowooze ku baana, nga tonnayambala sooka olowooze ku baana. Kano kawulira. Muwonge njagala ompulirize ku kigambo ekikwatagana n'abaana bonna. Kyenjogera kikutuukira ddala nga mu bwongo. Kawulire owulirize abaana bo, obeere omuntu omu n'abaana bo. Zino nkuyege
ngabo zisse kimu njagala osse kimu n'abaana bo mubeere omuntu omu mu bulamu bw'ensi eno onfuna bulungi okuva na leero tusse omukago ffenna tuli omuntu omu tewali alina kwawukana ku banne ondi musaayi nange nkuli musaayi n'abaana bo obali musaayi nabo bakuli musaayi omuwe ennyama alye ne wanaaba omwana gw'omuwereddeko ennyama eyo eddagala eryo nga si wuwe ajja kumwagala ate ababa abawalane si kye nkugambye okukola nkubuulira kituufu bampiseko kikagabamu yano omunozi wa Bunwe nzaalibwa Lakaye Gombola Dwanira mu Luka Kayonza zone Kisaana mama wange yana Magembe Florence taata wange ekitakule Ezekiel Sajjabbi jagaliza munne segondi atategedde kyembadde ntegeeza ku eno video kozesa namba yange ya WhatsApp eri 0757 94 55 sindika message ku WhatsApp tokuba simu banna entambula eno gye ndi mukanjikubire kalango ya special jangu mini box yange omwana ajja kuvuga mbagaliza bisinga mukama abankumire sharing video yagaliza munne segondere tokubagana temukubagana nkokola mbyanfuna sharing video commenting liking bye bye bannyinaze sibazzaako ngalo sibazzaako mukono gwa kubiri naddala ng'akatambi kaneeno tokayizeemu tolina kyokafunyeemu kakuyiseeko tokalabye sigenda kuteekako mukono gwa kubiri gw'omanyi era sikuwulira ng'ogamba nga tukyatuwa kontenti lwansonga nze kontenti muteekawo waneeno kati ng'oyo kontenti mutaddewo ebisigadde biri eri ggwe you listen you learn n'oteeka mu nkola oba si ekyo vidiyo obutagibikkula obutagisharinga obutagiraba obutagiwabudde ofiirwe byonna bisoboka naye njagala okubagamba nti wetuba tutaddewo obutambi nga buneeno kyetaaga n'obuwuliriza yadde nga tobwetaaga kubanga we are living a life of change all time. You don't know when your life is changing. You don't know what will happen tomorrow. You don't know how your life will be like the next day. So it's better that everything that comes on your table, give a minute. Dakika tano, you listen. That seconds asatu, listen. Nze nabagambe introduction kintu kikolo nnyo. Listen to the introduction. Otuuka we wali ekinyusi ky'oyagala okuwuliriza okiwuliriza, you never know. Mu katambi ako, it can be a game changer for you. It can change your life for good. Bw'obanga owuliriza. Tubeera mu bulamu obulimu ebizibu ebyenjawulo n'otubira n'ekizibu. Olumu ekizibu ekyo kiroge, olumu kyajjabuzi, naye nga olumu otambudde bakuyambe naye nga teryakuyamba. So wetuwulira ku bantu banino abalagirira eddagala, kiba kirungi n'owuliriza, kubanga mweri eddagala oyinza okufunamu erikutaasa oba eriyinza okukola. Nze nabagamba abavumuzi oba abantu abawonya nga bakinnansi beba abantu b'otasuubira, wabula si be bano be musiba mulaba ku TV neyeeranga n'alanga banaye mujje abo ate tebatera kukola n'obuyaaye baba bayaaye. Their aim of working ebeera money. Naye nga bw'omubuuza mpaayo abantu nga 30 be wali owonyeza nga talina, olw'ensonga ebintu bye biba bya kifere. Naye you can find a person asobola okulagirira eddagala nga takugjeeko ssente, naye nga eimu ye akiyina muli just kulagirira ddagala. Nayimirirawo n'agamba gwe alina ekizibu bwekiti, kola bwoti ne bwoti ojja kuwona. N'ogenda n'okigezaako n'owona. Kati awo mbagambira obutambi nga buno temubuyitako, temubukanyuga muguluka. You never know. Akatambi kano oyinza okeetaaga okusinga bw'onoogenda mu bantu ne bakubba ssente. Nze ndi musawo gundi, nze musawo gundi, n'akubba ssente ate ne byakuwadde ne bigaana okukola. Nze ngamba kibeera beta omuntu n'akulagirira wano eddagala, gwe kennyini n'ogenda n'olyetabulira. Bw'omala oddyetabulira n'olikozesa mu nkozesa eyo, nabagamba tewali muntu atasobola kuwonya, naawe osobola okwewonya. Naye kisinziira to your faith.
ekintu gy'okoma okukikkiririzaamu gye sikoma okukola. Kati for example me nze nzikiririza nnyo mu bisulo. Nze ekisulo kasita kijja nga mmanyirawo kino kyekigenda okujja, kasita ntandika okuwulira kisulo ekyawansi nga mmanya ngenda kaba, olunaku teruziba nga sikaabi. Bwenfuna ekyawaggulu mmanyirawo ngenda kusanyuka, olunaku teruziba. Bwenfuna ebisulo wansi mu bigere mmanyirawo ngenda kutambula. By all means mba nina okutambula, even good or bad mba ngenda kutambula. Nze ndowooza ekintu kyonna okukolera kiva na ku faith yo. Weesige ekintu kijja kukolera nga bwe weesiga Mukama Katonda, bw'oba weesiga n'omutima gwo. Yenze Sheila Adita. Video eno kansuubire nti erina kyegenda otaasa mu bulamu bwo. Bw'eba erina kyegenda otaasa, commentinga awo wansi tumanye endowooza yo. Subscribinga gwabadde tanaba subscribinga, kwata ku kade. Buli video yonna gye tuteekayo ebeere ng'ekutuukako. Embagala nnyo. See you tomorrow. Peace.